Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi gwe bayita Uganda mu Kamoli nabwe kyo tuzze tubere nga tukutuusaako biki byobadde tomanyi mu entertainment industry ye Uganda. Amanyi eddobozi nga bulijjo bampita Ntambi Jimzo #1 rich boy. You can follow me on Facebook, Twitter and Instagram. Tubeera tukwasaganya ensonga zino. Olunaku lwa leero nkuletedde omuyimbi Kosa ne DJ nga DJ ono akola ku NBS TV beyita ba Fantastic Four, of course bamuyita DJ Roger. Kosa ne uprising star, new kid on the block bamuyita Joylanda. Olwanya okuba nti Joylanda atagala wano wali ayagala okufuuka owakabi, ayagala twala kintu kye mu maaso kuno abeere nga kitwala ku level eddako. Nabwe kityo tufunye amawulire agagamba mbu DJ Roger ali mukozesa omukisa guno kubanga asima ebyo byataasi, akungula byataasiga kwegamba ali mukwavestinga mwana muwala gwe bayita Joylanda. Bano abali balabiddeko mu bifo ebyenjawulo okitegeera mu hideouts e Kampala, balabiddwako mu Balance nga Wave Kosa ne mu bifo ebirala. Naye nga amawulire gano twagafunye recently, it was like 2 days back. Roger alabiddwako mu kafo akamu akali secretly nga ava kusima mwana muwala gwe bayita Joylanda. No, sigwe mulundi okusooka okuba nti omwana ono bamugerako kino nakiri, wabula ate sigwe mulundi okusooka Roger okulabikira mu scandal bwezise. Tujjukira ebbanga erivuddeko waliwo omuwala bamuyita Daniela yali ku market ya Wave Lounge. Roger aze kiteebereza okuba nti mbu Roger, DJ Roger out at NBS TV oba Select Stewart and Roger, omuvubuka oyo omumpi gwe mulaba DJ Roger bwatyo mu bumpi bwe yakakana ku mwana muwala gwe bayita Daniela n'amukwana, olwamala omukwana n'amujjula ekyajulayina, olwamala okulya ekyajulayina bwatyo Roger n'amugulako olutalo Kosa abamaliza balwanidde mu bbaala. Roger abadde ayaga ng'omuntu wa wansi tafuna kyakulya, nabwe kityo nafuna omwana omuto ali desperate okufuuka star gwe bayita Joylanda, matyo naaba ng'akimutuusako. Twogerera Roger ali mukwano ogwa namaddala oba omugumivu ne mwana muwala gwe bayita Joylanda. Naye nga tujjukire nti Joylanda alina omuvubuka omulala gwabanga agabirako omuntu wa wansi. Omuvubuka oyo si mulala bamuyita Junix Promoter era nga ya mulimu yakola nga manager we. Bino n'ebirala bye tunaba tutusako mawulire gaffe agaddako. Nsigadde Ntambi Jimzo omukutu guli gumu Uganda mu Kamoli. Program bagiyita The Celebrity Talk. See you when you see me. Bye bye for now.